Minisita w'ebyettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga Judith Nabakoba Nalule asabye wabeerewo obwerufu mu kuwandiisa abantu abagenda okuganyulwa mu ssente za gavumenti ez'okuyamba abantu abakoseddwa omuggalo gwa COVID-19. Nabakoba okwogera bino abadde ku kitebe kya munisipaali y'Emityana ng'alambula enteekateeka ey'okulondoola enkala z'abantu abanaafuna ensimbi ezo munisipaali eyo. Mugiri yamwalagidde ababbi b'ettaka bakomye bunnambira omuze ogw'oggobaganya abantu ku ttaka mu kiseera kino eky'omuggalo. Ye RDC w'Emityana Herman Ssentonga alabudde abawandiika abantu obutasaba nguzi ku bakaweefuba ono okutwaliramu wabwereere. Mu ngeri yemu ssente wa Ggombala y'e Busimbi Ssaalongo Daudi Malagala agambye nti gavumenti esaanye eve mu lusaago naye egabire abantu ensimbi ziveewo kubanga busente butono nnyo obutayinza kubayamba kubayisa mu muggalo gwonna. Ensisinkano eno yeetabiddwamu abakulembeze ab'ebyobufuzi n'abakulira abakozi ba gavumenti ku divisions esatu ezikola munisipaali y'Emityana. Bwe tudda e Butambala, ssentebe wa disitulikiti eyo Hajati Nambowa Rashida awanyagidde olukiiko olulwanyisa ekirwadde ki COVID-19 olw'eggwanga National Task Force ne Minisitule y'ebyobulamu bakwatizeeko disitulikiti eyo n'ebyetaago mu kulwanyisa ekirwadde kino kikendeeze ku bunkenke obungi obuli erudde eyo. Nambowa annyonnyodde nti bwe bukeeredde olwaleero nga disitulikiti y'e Butambala erina abalwadde ba COVID-19 268 so nga waliwo abakyalondoolwa 46 baggiddwako sampulo nga balaze obubonero bw'ekirwadde ekyo. Abakajjanjabibwa ne basuuka bali 95 so nga bafudde mu disitulikiti y'e Butambala bali 19. Omuntu bw'ajja e Butambala ne bamukebera nti alina COVID. Bwe tutamusindi kutumya ambulance okuva e Mulago oba mu minisitule bamugye bamunone oba ogende Namboole. Tumusindika ku kijje waka nti agenda afiireeyo kubanga tetulina ambulance egenda mutambuza. Ambulance gye tulinawo ey'eddwaliro tetusobola gibisikinga giteekamu basawo na balwadde bonna kutambulira wamu. Nolwekyo tusaba bekikwatako naddala aba task force eya waggulu etuyambeko ku bintu ebikozesebwa naffe Butambala tubeere ne senta gye tusobola okuteekawo nti eno eyamba ku balwadde aba COVID-19 kubanga okusoomozebwa kwe tulina tennamba y'abalwadde nga bw'ogiraba abagenda bajjanja batebaliiwo kakitegeeza abamu tubasindika ku bijja bagende bafiireeyo. Ono era annyonnyodde nti abagoba ba takisi n'abagoba ba boodabooda bangi nnyo abadde bakolera e Kampala naye omuggalo bwe gwatuuse baddukidde ewaabwe Butambala kyokka bano gavumenti yabalowoozezaako mu abo abeetaaga obuyambi. Nti emitwalo gino 10 egigabibwa minisitule y'ebyobulamu ne task force ne gavumenti ya wakati e Butambala ate tunazirabako ng'abakulembeze. Wiiki eno yennyini abataxi baatumba ekitebe kya district nga baagala tubasalire ku ntoto balabe bafuna essente za COVID-19 naye nga bagamba nti ffe twanyigirizibwa kuba twali tukolera mu kibuga Kampala ne tuvaayo ne tugenda e Butambala nga batuwummuza okuva batuwummuza tetuddangamu kufuna wadde 10 ate ne bwe baba bawandiika abantu abagenda okufuna naffe tebatuwandiika. Abakulira eddwaliro lya Kigungu Health Center 3 mu kibuga eky'Entebbe beeraliikiridde olw'omuwendo gw'abalwadde ba COVID-19 ogweyongera buli lukya ate ng'ebikozesebwa tebalina. George William Kakooza kaatuwa ebisingawo. Tuna abantu okuva mu bitundu ebyenjawulo abantu abangi okusinziira ku be twali tukolako emabega kati okugeza emabega twakolanga ku bantu nga 4 ku 5 ne kati ogenda n'owesanga nti omuwendo gweyongeddeko okuva ku 5 n'otutuuka ku 7. Bino byonna bituukiddwako mu kulambula okwenjawulo okukoleddwa ssentebe wa division B mu municipal y'Entebbe Richard Sechondo okuzuula entambula y'eddwaliro lino era ebyo bibadde ebigambo bya Rest Nakasiita omu ku basawo abakulira eddwaliro lino lya Kigungu Health Center 3. Ssentebe wa division B Richard Sechondo asinzidde ku ddwaliro lino n'ategeeza nti ddala okusinziira ku mbeera abasawo gye bayitamu kyansonga nnyo okutandika okubasalira amagezi basobole okujjanjaba abantu abasukka ku muwendo gwabo gwe bajjanjaba mu kiseera kino ate mu mbeera eyeeyagaza. Twetaaga okubeera nti tufuna ambulance one kubanga wabeerawo cases eziba wano nga nnene nnyo ng'abantu beetaaga okuddusa kubatwala Kiruddu ne mu malwaliro amalala naye mulaba nti obusobozi tebunnabaawo kubanga likyali ku mutendera ogwo Grace Center
3 entambula y'abakozi baffe nayo ebasoomozaamu naye nga lituyambye nnyo eddwaliro lino era tugenda kwongera n'okunnyonnyola ministry wamu ne bekikwatako okutwongera ku bungi bw'eddagala kubanga eddagala balireeta oluvannyuma lwa myezi 3 nene wesanga oluusi liggwawo mangu ate obwetaavu ne bubanga bungi ng'ate grade B nzigale. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza wano ekigungu Entebbe. Eby'Entebbe nga bikyali bityo akakiiko ka paalamenti ak'ebyobulamu kalambudde Mubende Ssebufu baana ba Kintu y'abirina. Akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku byobulamu kalambudde amalwaliro mu disitulikiti y'e Mubende ne kabaako lipoota ey'enjawulo gye kakoze. Ssentebe w'akakiiko kano aka paalamenti ak'ebyobulamu era nga ye mubaka mu paalamenti wa Bukuya Bukenya Yiga ategeezezza nti agamu ku malwaliro mu disitulikiti y'e Mubende gakyalina bingi ebibulamu ebyetaaga okukolebwako mu bwangu ddala bwe baba nga bakutaasa bulamu bwa bannamubende. Ono ng'ali wamu n'ababaka abalala abatuula ku kakiiko kano okuli n'omubaka mu paalamenti omukyalo wa disitulikiti y'e Mubende Hope Glandia Nakazibwe bategeezezza nti agamu ku malwaliro mu disitulikiti eno y'e Mubende bagasanze nga tegalina basawo bamala so nga omuwendo gw'abalwadde bajjanjaba guli waggulu nnyo kwogatta n'okuba nga agamu tegalina nnyumba z'abasawo terekero lya ddagala wamu n'ebintu ebiteekeddwa okukozesebwa mu kuwa obujjanjabi. Bannyonnyodde nti embeera eno yeevuddeko abannamubende bangi okuba nga babonaabonera mu kitundu kino bwe bati kwe kusaba okubaawo ekikolebwa mu bwangu ddala. Ku nsonga eno bano ababaka mu paalamenti bategeezezza nga bagenda okukola lipooti ey'enjawulo eri gavumenti balabe ng'edduukiri amalwaliro mu disitulikiti eno y'e Mubende naddala mu kiseera kino eky'obulwadde obwa ssennyiga omukambwe ali mu kutigomya eggwanga. Tulina Regional Referral Hospital esaavinga ebitundu ebigazi ennyo so nga yeetaaga okuweebwa enkizo mu bintu byonna. Naye mu bitulambudde olabye tusanze tulabye nti abasawo bakola nnyo bakoze omulimu mulungi okugezako okujjanjaba nti waliwo ebintu ebimu bye tulabye nga byetaaga okwongeramu amaanyi n'okusingira ddala surveillance team. Ssebuufu baana ba Kintu CBS FM e Mubende. Ebyo nga biri bityo wabaddewo akasatiro ku poliisi emitete mu disitulikiti y'e Ssembabule omusibe bw'asangiddwa nga yeetugidde mu kaduukulu. Jimmy Sekabiito Kagatuwe. Christ Kakooza ng'ono atemera mu myaka nga 35 omutuuze w'e Lusalira Cameroon mu ggombolola y'emitete yakwatiddwa lunaku lwajjo ku bigambibwa nti yasobezza ku muwala ow'emyaka 14 n'aggalirwa mu kaduukulu ka poliisi emitete kyokka bugenze okukya basanze mulambo nga guleebeetera munda. Christ Kakooza mu kaduukulu abaddemu yekka erono okwetuga kigambibwa yakozesezza mpale ye nga yeeyambudde n'alinnyira ku ddirisa munda n'agisiba ku mulabba waasangiddwa ng'aleebeeta. Mu kiseera kino OC atwala poliisi eno ey'emitete Niwamanya Venance n'ab'ebyokwerinda abalala akaduukulu bakasibye nga bwe bajja statement ku bantu ab'enjawulo. Abadde ssentebe w'eggombola y'e Matete Haji Babung Paka ng'aliraanye poliisi eno ategeezezza bw'ati ku nsonga eno. Bamulese wano ku poliisi ng'avunaanibwa omusango gw'okuwamba omwana we okumukabasanya omwana wa myaka 14 naye ekyaleese obuzibu bamutadde mu kkomera bugenzi okukya ku makyanga yeetaddemu omuguwa yeetaddemu engoye ze yazeyambuddemu neyewanika waggulu. So tuteebereza olw'okuba nti alabika mu muvubuka omusajja wa buvunaanyizibwa alabika ensonyi zamukutte n'asalawo yejje mu buddu. Nze Jimmy Sekabiito ku lwa CBS wano emitete. Abatuuze mu kabuga k'Engoma Nnene mu ggombolola y'Ettaba Binzi mu disitulikiti y'e Gomba basuze ku Tebuukye olw'amasasi agaavuze mu kiro nga poliisi erwanagana n'abavubuka abaagikasuukiridde amayinja. Omusasi waffe Patrick Serugo katwe bisingawo. Kigambibwa okuba nga ebyo bigudde wakati wa ssaawa 2 ne 3 mu kiro ekikeeseza olwaleero poliisi okuva ku kitebe kyayo eky'ekanoni mu Gomba n'ey'ekiriri bwefunye amawulire nti mu kabuga k'Engoma Nnene abatuuze tebakyaggalawo maduuka nga n'ebbala wamu ne pikipiki za bodaboda zikola ekiro. Kino kiwaliza poliisi okulumba ekitundu ekyo kyokka olubadde okutuuka ekibinja ky'abavubuka abagambibwa okuba nga badde beekwese mu nzikiza kwe kutandika okukasuukirira abasirikale ba poliisi amayinja ekiwaliza poliisi okukuba amasasi agaweze 7 mu bbanga okubakanga. Kigambibwa okuba nga poliisi eriko beekutte wamu ne pikipiki. Omu ku batuuze b'Engoma Nnene ategeeza CBS nti basuze mu kutya okw'amaanyi olw'okuba abamu ku batuuze babadde tebawuliranga ku masasi bwe gavuga omuli n'abaana abato. Ye ssentebe wa LC y'etawuni y'Engoma Nnene Mubiru Isaac agambye nti ekitundu kye kijjudde abavubuka abaava e Kampala olw'omuggalo nga kirabika nti be bakasukiridde poliisi amayinja. Akola ng'omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'e Gomba
Afande Lugumayo Charles agambye nti abatuuze mu Bubuga okuli Ngoma Nnene, Taba, Nsambwe ne Bulwadda basusse okulemesa emirimu gya poliisi kyokka n'awera tebagenda bakwasa n'eryanyi. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo. Abatuuze mu Nkokonjero Town Council badduukiddwa n'ebintu ebitali bimu ebyambisibwa mu bulamu bwa bulijjo naddala mu kwetangira ssenyiga omukambwe wa COVID-19 n'obubaka eri abasawo b'oku byalo ba VHT okusomesa abatuuze obutabola babafunye bulwadde obwo. Kuwaayo ebintu eri abasawo b'ebyalo, Meeya wa Nkokonjero Town Council Ssentongo Sali Bazitya agambye nti waliwo omuze ogw'okuboola abazuuliddwamu bulwadde obwo nekibaleetera okweraliikirira ennyo oluusi nga kyekivaako n'abantu okufa amangu. Kisi kive okubanga olina COVID kisingako okuba nti olina obulwadde bwa siriimu kuba obulwadde bwa siriimu butambulira mu kkubo limu okusingira ddala n'amatonotono agali awo nti ze banzaala nabo n'ebirala biringa ebyo naye kino si kive kuba buno obulwadde buwona otuna percentage ku bantu abakwatiddwa nnene nnyo naye ate abawonye bangi nnyo okusinga n'abafudde kitegeeza buno obulwadde bwe bulwadde obuwona oba kye tulina okukola kwe kulwana nnyo okulaba nga tebukwata kubanga essaawa zino tebanaakuvaayo na ddagala lyankalakkalira nti lino lyeriwonya. Atwala ebyobulamu mu Nkokonjero Town Council Sebale Fred akalaatidde abasawo bayambeko nnyo okubudaabuda abo abasangiddwamu obulwadde. Town Clerk wa Nkokonjero Town Council Kawuma Ronald asabye ba VHT bayambe abazadde mu kukuuma abaana bano okulaba nti teboonoonekera mu kiseera kino eky'omuggalo. Zifunye nyingi abaana baffe bangi abaana abawala n'abaana ab'obulenzi aboononekedde mu nnaku 82 gavumenti zeyateekawo. Tulina abasajja abakulu n'abakyala abakulu abagenze mu maaso n'okwonoona abaana abo twagala okubategeeza nti nno newankubadde tulwanyisa obulwadde buno obwa COVID obulwadde bwa siriimu bwasigala weebuli so abaana mwekuume. Kizuuliddwa nti mu Bendobende eri Masaka disitulikiti y'Ekyotera y'ekyasinze okugoyebwa ekirwadde ki COVID-19. Amyuka RDC w'Ekyotera Theopista Mbabazi yabikudde ekyama kino abadde mu kakiiko akaateekebwawo okulwanyisa ekirwadde kino kitebe kya disitulikiti y'Ekyotera e Kasaali n'ategeeza nti nakati abantu bangi bakyakwatibwa ekirwadde. Kyokka mu ngeri y'enjawulo asiimye nnyo omubaka w'essaza omubaka atwala Kyotera mu Parliament eyabawadde ambulensi ey'omutindo ng'eno nno egenda kuyamba buli awali omulwadde atwalibwe mu ddwaliro n'asaba abagenda ogikozesa obutasosola mu bantu. Ab'eddwaliro nga kaliisizo gye tugenda okubeera ng'esinziira bagikwate bulungi basobole okulaba nti eyamba abantu baffe. Twagala okusaba ne sekusaba yonna eno ambulensi omubaka gy'atuwadde teriimu kusosola. Omubaka wa Kyotera Lukwago Mpalanyi John Paul asinzidde wano mu kakiiko neyeeyama okusitula embeera z'abantu mu kitundu awatali kusosola mu bantu era ambulensi gy'awaddeyo agambye yakulabirira bannakyotera bonna. Nze okugireeta wano kisooka okukakasa nti Kyotera tulina essuula empya ey'obukulembeze nandigireese n'engivuga essaza lyonna naye nga sigibaleetedde naye okukakasa ekikolwa nti twetaaga stability oba twetaaga obumu n'okukolagana mu kitundu kino ekya Kyotera kyabwenkanya bakulembeze bannange nabo ne bamanya kiki ekizze mu kitundu kyabwe. Kampuni ekola omwenge ya KDB Kyalenge etongozza kampuni gy'etuumye Malamu Promotions ng'egenda kuyita mu kampeyini eyo okudduukirira abakasitoma baayo ebawa ebintu ebikosebwa mu bulamu obwa bulijjo naddala mu mbeera eno ey'omuggalo. Akulira kampuni ya KDB Joseph bali ku ddembe ategeezza nti mu muggalo ogwasooka baawaayo obuyambi baabuyisa mu ofiisi ya Ssaabaminisita naye abantu bangi beemulugunya nti tebaafuna ku mmere naye ku mulundi guno bagenda kugibakwasa n'ebintu ebirala ebyeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo. Bamufuna mpola abo ba taxi boda n'abo bonna abantu baabwe bebalabirira ewaka nti Uganda weyimiridde n'ekirwadde kino kituwa essuubi kuba kigenda kikendeera mubeere bagumu mwekyo kye tulimu gumiikirize osange ennaku 42 kituufu ekyo mulimu abakompuleninga nti bo tebafuna naye nga akawunga akafa kakyalenga n'olwekyo nsazeewo nti olwabo abakompuleninga bwe baba bakompuleninga abaffe tebagenda kompuleninga kuba tugenda beetuukirako. Omwogezi wa kampuni Sulemani Sega wagambye nti basazeewo okuyamba abantu okukyusa obulamu bwabwe.
Ssentebe wa Gombola y'ekaliro mu disitulikiti eri Antonde alayiziddwa oluvannyuma lw'enteekateeka eyasooka okugwa obutaka kuba yali mulwadde. Nakirungi Mole eyakiikiridde akulira abakozi n'ebyemirimu mu disitulikiti eri Antonde yamulayiza Sulaita Asiimwe Ensamba n'akalaatira abakulembeze okukolera wamu okutumbula Gombola eyo nga bwe ekyali empya. Sulaita Asiimwe oluvannyuma lw'okulayizibwa agambye nti emyaka 5 esita bagenda kulisa nnyo okugula ettaka lya Gombola n'okuzimbako ekitebe kya Gombola eyo. Nga bwe mmaze okulayira babyumba b'executive bange tugenda kusookera ku kuzimba ekitebe ky'egombolola. Tugenda kugula ettaka bwe tunamala okugula ettaka kubanga eno egombolola ebadde terina ttaka. Tunamala okuzimba egombolola sub county headquarters kati ate ekyokubiri twagala kuzaako eddwaliro lyaffe eribadde ku health center 2 twagala lifuuke health center 3. Ssentebe oyo yalonze abakiise abalabana okutuula ku kakiiko akafuzi aka Gombola nga kwabo kuliko omumyuka we era akulira ebyobulimi n'obulunzi Sowedi Boogere, Kalwanyi Joseph yewe byensimbi, Senkumba Ronald wa byanguudo ate Betty Birungi wa byanjigiriza n'ebyobulamu. Banaffe amawulire okuva mu bitundu bya Buganda bwe gagenze tubagala nnyo ku Kyabasa temuvaawo.